tugenda kubanja baganda baffe bana abaana Bolivia Lutayafa abawangala nabo ababaniriza mu struggle balita nabu Kenya twatambulanga nabo abamu mwatemuboogerako ne temubamanyi abaana Yasini Kauma John Bosco Kibalamaze yamwaniriza John Bosco Kibalama nga yagala bubaka bwa Busiro North so ensonga zino bwe tuzibeeramu tetugenda kusaaga sharinga video mukwano gwange Amanda Kamere nkutumiddeko oli otya mukwano gwange eyolwa tegenda kubeeramu kusaaga ow'omuzannyo nsamutagingire ngenda kwogera ku nsonga nyingi omutima omunafu nze oba nkyawa oba tonjagala nze tebinkwata kozi sina budde bukulowoozaako oba okwatusalamu ka video n'okaweerezaani ayogedde kino gwe malede obudde mu ebyo ensonga za kununula ggwanga Uganda bannayuganda ekaseera twerwaneko ekaseera tumanye nti ffe tulina okwekwatiramu ffekka na ffekka okwenunulira eggwanga lyaffe Uganda tetulinayo omuntu gwe tusuubira yagenda kuva gy'avudde ajja nunula eggwanga lyaffe erya Uganda kitukakatako ffe nnyini okumanya biki ebigenda mu maaso tubikwasaganyizza tutya era tumazeewo tutya embeera enyigiriza bannayuganda twebuuze nti ani anyigiriza bannayuganda lwaki akabinja k'abantu abatono bwe batyo basobola okunyigiriza bannayuganda obukadde 45 tusigala nga tuzinze buzinzi mikono kiba kiraga bwenkanya oba kiba kiraga nti ffe twefudde abatiitiizi tusobola okwesiba mbusibe nga tukiraba nga ffe tukikoze kagenderere tubeere mbusibe kubanga tutya okukola ekyo kye tuteekeddwa okukola Mukama Katonda ayinza okuba tusumulula dda naye nga ffe tetunnaba kulaba nti twava dda ku busibe nga ffe tubweremezzaamu kitegeeza nti tulina okukwatira awamu netulwanirira eggwanga lyaffe waliwo ensonga eziriwo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda waliwo ensonga ez'okubanja bannaffe ababuzibwawo eyo nsonga nkulu nnyo tusobola okubeera emmanduso tusobola okuyitiramu okumanya nti ekintu kino tukirwanyeeko tutya okulaba nga abantu baffe bakomezebwawo bo be tubanja abantu baffe bakozeewo ki okutuwa abantu baffe babatuwadde oba nedda bwe baba tebabatuwadde ki ekiddako tulina okulaba nti ensonga ezo tukozesa kyansi eriwo kubanga ensonga nkulu naye bannayuganda abamu bazibalaatiramu bazirabanga ez'okusaaga obusaazi waliwo ensonga y'obuyisiraamu ey'omuzikiti ogutwalibwa ogwa Lord Kampala ng'omuzikiti kyekitebe ky'obuyisiraamu ekikulu kyewuunyisa wooyogerera bino olwaleero omuzikiti gwayiriddwako dda SFC ne UPDF kati be bagukuuma kitegeezebwa olwo nti baagumaze dda okugutwala wadde bo tebannabakakasa mu lwatu nti gutwaliddwa naye ng'embeera yokka ekuliko ekulaga bulazi nti gwawambiddwa dda kubanga gukuumibwa SFC na UPDF lwaki bannayuganda tetukozesa kyansi eno tumanya tusobola okulwanirira bannaffe lwaki tuleka abasiraamu beerwanira entalo zaabwe ng'abasiraamu bokka ate tukimanyi bulungi nti bwe kiva ku bayisiraamu ne mu bakatoliki kijja ne mu bakristaayo kituuka ne mu balokole kigenda kubasensera wewawo nga abalokole bannaffe bo tukimanyi nti balina omuntu gwe bakolera naye ate kasita n'amala okumaliriza bano bannaffe abasigadde ababadde bakyali abaggumivu kitegeeza nabo balina kuba tebalina bwogerero kubanga teri agenda kubalwanirira nga bo tebalina gwe balwanirako ensonga zino tuziraba naye tusirise tulaga lwatu nti ffe twesibye mu buddu ng'ate tusobola okubwejjamu mu kaseera katono butono naye olw'okuba enkwe bannaffe abalina enkwe nti gye bamuyita ne bamuwayo ke bamuwadde najja n'atandika obbaperereza n'abagamba ezo ensonga muzifeeko tezina gye zibatwala ye ng'omuntu omu aba yekkusizza kubanga alidde bamuwadde n'alya naye ate gwe tebakuwadde kulya omwana wo omuzzukulu wo bagenda kubeerawo batya kitegeeza nti ensonga zino tulina kwenyigiramu ffeffe nnyini ne tweggyirawo ekizibu nemudda mu kukukuta mu WhatsApp group Katongo ayogedde kino kati ne tutegeeza ensi ekituufu kye tulina okukola okitegedde Amanda Kamere ntandise ntya Honorable Segirinya muganda wange tukusabira obulwadde naye abakujjanjaba waliwo ensobi ze bali mu kukola Honorable Segirinya mukwano gwange kanyo ku mazzi mbasabule bulungi abo muganda wange Honorable Segirinya
Balamu akkirizibwa atya mu ddwaliro okujja okukyalira ewaka singa nno yazze mu ddwaliro nti kibadde mu public naye baani abo abakkiriza Balamu ogenda okulaba Mr. Update Balamu kati no mbabuulya pulaani eriwo ngenda babuulya manyi bino byonna nze mumira nsanafu mbyogera kubanga Segirinya tumwetaaga mulamu kubanga Segirinya alina byakoledde struggle Balamu yuno yeesitudde baani abamulagiridde Mr. Update waali kati era temukimanyangako nti Balamu mulabe wa struggle temukimanyangako nti Balamu essaawa zino y'omu ku balabe aba revolution yene y'Abannayuganda uliriza bulungi kubanga ngenda playinga akatambi n'abo bwe baagala okuyisaamu ssente okulaba nga Muhoozi Kainerugaba mbwagenda akyalire Mr. Update nammwe ngenda kubaabya era video ngenda gikola mbalage abantu manyi bino ebintu abamu muloza tuli mu katemba we are not comedians fetwagala kujjako Museveni ku myaka gyaffe emivubuka kivula abantu batukyaye omuntu wakulaba ngoyogera ku NTV n'azimba omutima n'omugala naawe osobola okwogera naawe basobola okuwa platform n'oyogera byenjogera bwe banga si byange si bya famire yange lwaki bikuzimbya omutwe lwaki omala obudde mu buntu obutono ojja kusanga abaaka bano be baagala batutegeerere ojja kusanga aba bano be bali mu kutumanyiira baganda bange aba bano mujje mpola nze Katongole sajja kusanyusa siri musanyusa sajja kuba ndingiri nti ngenda kwogera bibanyumira mu mitwe gyammwe sajja kubyogera naye abantu balineko abantu bakyayi abantu muli babi nnyo Katongole bw'abazze n'ayogera ebintu bya revolution ebya struggle lwaki oddeeri nemudda mu kukukuta mu WhatsApp group Katongole ayogedde kino kati ensonga esimu ze nali njogedde ne ngamba bannange ensonga eri bweti Muhoozi va ku Bwakabaka bw'e Busoga Muhoozi va kwene ensonga ne ojja kusanga abantu bazimbye emitwe tugenda kubalumya emitwe ku nsonga zino amazima buli omu oba oli mwetegefu okutukyawa tukyawe kubanga ffe eggwanga lyaffe twagala ddikyusa abantu baffe bali bubi baganda baffe bali makomera baganda baffe babonaabona tebalina ssente embeera eno Bannayuganda bali ku mawanga bino ebintu bwe tuvaayo ne tubyogera bano abakyala balaba abakyala baliita kalungi bwe bavaayo ne bayamba abaana ezo ensonga baba zikuttenga bo Bannayuganda nemwe abamunyumirwa nene mudda mu kumanyiira abantu kati video ketandike mugana nga Honorable Muhammad Segirinya kimanyi oli mulwadde nenjagala abo abakujjanja babajje ku video eno bategeere revolution gye tuli ono Balamu mumukiriza muto gende waka abajjanja Honorable Segirinya Balamu ajatya okulaba omulwadde ekibaase ekyo omanyi abasajja balina obutu bannange baganda bange naye bamale bateeka mu ssomero mbasomese abasajja basi ono Balamu kyaliko tageze kulaba Segirinya kubanga be bamusiba be bamuteeka mu komera bano Balamu ensawa zino alina project gy'atambuza era w'omulaba omanya nti project etambula omanya nti project egenda maaso gye mumanyi ya Muhoozi kikino ekibaaso kiraba olozaki ekibaaso akitaddeawo ku kisambi ozo ebiso ebyo biraba ebyo ebiso bya kisezi ebyo ebiso bya kimalaya bani abakkiriza Balamu okugenda okulaba Segirinya ono omusajja bikolimo bya nsi bannange obukyayi bwe tuyina mmwe bantu mmwe tetwagala kutusiruwalirako temulowooza nti bano sibe bawamba abaana bano ono teeta mumukkiriza muti okuyingira ewa Segirinya bino ebisajja gwe neomanyi obusungu bwe tuyina era abantu bamubankubira tuboogerako toyogera ku baaka bano Katongole mugenda oba mu bifo nga muli babano amazima munkyawe
nze olaba nasalawo oba kuswazibwa oba kuba oba kuvumibwa ku nsonga z'eggwanga lyange sigwe yanzaala nga ndi munnayuganda nawe ogenda kufa eno revolution terina nnyiniyo ekyo tekiriyo tebabalimba nze sookulwanira mu maka gange tewali alina monopoly nti alina okwogera ku nsonga z'abasibe tewali alina monopoly nti alina okwogera ku nsonga za uganda mwe abalowooza nti mwe abalina okukikola kati ani yakkiriza kino ekisajja kibbalamu ogende wa Ssegirinya ani yakikkiriza okulaba ebiiso ebbaasa agitadde wali ey'ensimbi agitadde wali era essaawa zino ajja kugamba nti Geno MK azikuwadde balamu akola kifo ki mu gavumenti ya Uganda akola kifo ki bino ebintu bwe tubibagamba abamulooza tuli mu katemba ffe bano abasajja tubeewala era mba kubeerawo balamu kabadde kabazzi kubanga bano be bawamba ba John Bosco Kibalama be tubanja be batuleetera ebikolimo ebya mutabani wa Museveni nenoosanga omuntu omusiru atategeera ng'ayaniriza bano abantu omulaba omusajja ono bwe bakutte ka vidiyo yoyo yazze waka ka vidiyo ng'ayogera bw'akyalidde Honorable Ssegirinya n'alaga mbu ne maama ne bamulaga kubanga bakirabye nti abakulembeze ab'enjawulo badde bagendayo nabo ne bagaaka tugendeyo tubalage tusobola okubatulugunya tusobola okubawa obutwa ate ne tubawa n'ezibajjanjaba ate ne tubalabirira njagala mutegeere nakyemalira nze mubira nsanafu nakoowa era omuntu yenna ali eyalowooza nti ogenda kunsirisa ne bwoba olina kafo kibeera mu bufo bwo ffenna tuli mu kkomera bino tetugenda kusirika ffe tubadde tulwanye Museveni kuva mu buto oli asoberayo ng'ekimuluma katongole kwambala nkofiira nga ekyo ekimuluma oba obusonga obw'ekisiru ng'abaana bali mu makomera ng'abaana battibwa bu vidiyo bwe mutambuza obwo bwe musalamu lwaki temubumala mu kutambuza ebifaananyi bya Olivia Lutaaya lwaki temubumala kutambuza ebifaananyi bya Machete nze saagala bufoofofo era sina ofiisi gye ŋŋaane ŋŋaaba nange munyambe nzije nkole wano nze nwana labadabbe yange ate era sigenda kuzikiza ekyo mukimanyi amunaani touchable tandise vidiyo entuufu ensonga nabo Ssegirinya ngimaze neno haani n'ensonga nnyingi naye kansooka empisewo ensonga eno nsamutagingire Bishop w'essaza ly'Ekinda Mityana nkuwa message eno father mugenda muziika nca Father Lawrence mudduse naye mulina otegeera lwaki yafudde yono father mwamulabye father ono yansomesaako mu seminaaliyo naye njaba information who killed Father Lawrence yawe mudduse Father Lawrence yawe mudduse olunaku olw'omukaaga yali agenza okusoma ekitambiro kya missa e Masaka eyo ng'agenza okugatta abagole bano omu bamuyita Bugembe Henry ne mukyala we era missa eno yali mu lutikko ekitovu era abaali baagala okumumaliriza baali baagala kukozesa mbeera eyo ey'ekitovu naye ne bibasobako information gyenfuna mu nsonda ezeesigika kabona wa Katonda ono omusajja omugezi eyattiddwa abeera Kyankwanzi ye wali parish ne parish mu Kyankwanzi waliwo ebitundu ebisalagana n'ekibuga waliwo ettaka eryo ddene square miles nyingi era ettaka eryo Father Lawrence yawe mudduse ayina project gye yali afunye nga balina okulaba ng'ettaka eryo balyeddiza era omukyala gwe bayita nankabirwa njawojja ku vidiyo eno Father Lawrence mudduse gwe basuulira makubo gange olutalo lw'omunsi muno nnyambanga lwotondeka kugwa mu mikono gya
balabe bange onyambanga n'omukono gwo gwa ddyo nompa okuwangula balabe bange onywezanga n'enema y'enteremu mukama n'onyamba n'enkuweere. Mwanyinaze Amanda Kamere webale nnyo omulimu gw'okola. Amanda Kamere abasajja bano basse father nga bwe batta Archbishop nga bazze batta abantu. Father Mudduso yoyo Father ettaka eryo lyamututte era abafamire ebyo okufiira omuseseredoti waabwe Reverend Father Lawrence Mudduse ng'ono yagudde ku kabenje n'afiirawo mu kiro ekikeesezza olwaleero bw'abadde ava mu bikujjuko eby'okujaguza olunaku lw'essaza lya Kinda Mityano olwakuzidde olunaku lw'eggulo. Reverend Father Lawrence Mudduse yafudde adda Kyankwanzi gy'abadde akakkalabiza emirimu gya Katonda era ono akabenje yakafunidde ku kyalo Bekina mu Kyenda mu ggombolola y'e Butemba mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Emmotoka y'ennamba UAW 368 Suzuki bwe yatomereganye n'emmotoka endala ekika kya drone namba UPN 282P. Reverend Father Lawrence Mudduse yasoose kuddusibwa mu ddwaliro ly'ekibuga wabula embeera bwe yeeyongedde okuba obubi ne bamwongerayo okufuna obujjanjabi okukirawo kyokka ebyembi n'akutukira mu kkubo. Tutuuse ku kyalo Minaana gy'azaalibwa ekisangibwa mu division y'ettamu mu disitulikiti y'e Mityana era tusanze abakungubazi batandise dde okweyiwa mu maka ge n'okusaasira ab'enju olw'enjega gye baaguddeko era nnyina asangiddwa mu maziga mangi ddala. Abakungubazi ab'enjawulo boogedde ku mugenzi ng'abadde omusajja ow'abantu ataayagala ennyo Katonda. Njagala nnyo okusaasira Ekereziya Katolika olw'okubibwako omusaaserdoti ono. Nti olunaku lw'egulwadde lwa Yesu Kabaka olunaku olw'essaza twabadde befaaza ne tuyimba ffenna emmisa tugisoma ffenna naye mu kaseera akatono nnyo faaza n'atulekawo. Reverend Father Lawrence Mudduse abadde ayagala nnyo obwakabaka era bw'afiiridde abadde alina n'ekitabo ky'olulimi Oluganda. Ako ke mbadde njagala. Afudde waliwo ekitabo ky'awandiika ku babbi b'ettaka abo mu Buganda naddala akabano. Kaakati bano abasajja bwe yagudde ku accident bo bennyini be bamuvuze ne bamutwala mu ddwaliro ne bagamba ndawe akutuse. Father Lawrence yawe Mudduse bano abasajja tebasaaga. Amanda Kamere liita kalungi mukwano gwange nkwebaza oli otya liita kalungi kama akumpeere kyosinga oli waddala liita kalungi. Father Lawrence Mudduse Amanda Kamere Father Lawrence Mudduse abasajja bamumaliriza nga project nene era ekyo ne kigenda bwe kityo. Wuliriza vidiyo etuufu etandise. Manyi abakulembeze tebaagala boogerako ennaku zino era ekimu ekimpalanyizibwa kwogera bakukyekinga bakulembeze. Ekimpalanyizibwa abamu baatuuse n'ogatayogera ku linnya lyange era tokola bwekiti ne bwekiti. Ne bw'obanga ddala okkiriza oli mukulembeze lwaki tetukwogerako ne tukulaga nti gano ge mazima? Kuba naffe tulina omugabo ku nsi eno. Tuli Bannayuganda, tubaddewo, tulwanye, bino tetugenda sirika era abakulembeze abo mugenda kunyiiga zino ensonga ngenda zoogerako oba munkyawe mu maka gammwe siridda kubanga zino ensonga za ggwanga. Ffe batuli ba mumirasarafu ninga Jakana Swaimaani Nadduli ensonga enjiyita bwe batutte Balamu Honorable Seginya mukwano gwange naye mbadde bali nina obbabuulira amazima nti Balamu mutwalayo kikyamu. Mutagingire Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Kasooke puleyinga kantu kano akamukwano gwange omu ku Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mbawe information eno. Kubanga ekintu kino abamu bayinza olowooza we are not serious. Ate nga tuli serious. Ngenda sooka puleyinga omukulu ono mumumanyi bulungi. Ebigambo byagenda okwogera nange mbabuulire message. Ulya bulungi. Mathias Mpuuga oli leader of opposition. Banno we wajja n'obagamba bamemba mu parliament banno
n'obagamba nti mumanyi nti twekalakaase ku lw'abaganda baffe abaasibwa abali mu makomera abaawambibwa nti ye tebaajeema ne bagaa nti leader of opposition ayogedde katumugoberere ne batambula naawe batuuse gye batuuse babataddeko embeera babasuspendinze ne mu bukiiko tebakkirizibwa kutuula kyokka ggwe ekifo ky'okuyimirira ne banno okugamba nti ekituuse ku bannange kituuka ne ku nze gwate obukiiko obugendamu otuula ne baanita amongi mutuule musimanyi muteese ku nsonga z'abalamuzi osegeera lwaki ebituuse ku bannammwe bwe tebikwaffekitinga soka ombuulire banno bo basuspendingi wate gwe ogenda otuula mu bukiiko otuula ku ki okugjako ng'otugamba nti wateekawo eno embeera y'abaganda baffe abaasibibwa ng'oyagala gikozesa nga kakoti okukuddiza bwa luupu leader of opposition kyewali oyagala osegeera kubanga wali olaga nga akaseera katuuse olwo ne weefuula akola Mafayasi Mpuuga sikwesiggangako olulala wayimirira ne bali bamukaaku simanyi ne ba Bedi Bwanika nga mugamba pulezidenti waffe agenda ateese ne Museveni nga mumukaka ebigenda mu maaso ffe byonna tubimanyi osegeera kati saawa zino ozannya mizannyo mirala Mpuuga oba osazeewo okuyimirira ne banno buyimirire wamu lwaki gwe weekutulamu ne osoobasooba n'ogenda nga ne banno tubagambye osegeera twagala baganda baffe baasibibwa Mpuuga kati tugenda tuuka nga tubabanja ggwe ogezodde mu paalamenti wallahi gojja okubaleeta gwogenda okuba abatunze kubanga saawa zino okola bukiiko otuula mu bukiiko kyokka banno basuspendingiddwa lwaki naawe vidiyo entuufu ketandike